Munna NRM Othman Kateregga yabukeereza nkokola okugenda mu byalo ebiwerako mu bitundu bya Mawogola West ng'anoonya obuwagizi bw'akamyufu ka NRM. Kateregga kaweefube ono amutandikidde ku kyalo Nakasenyi gy'akungidde abawagizi be okumuteekamu obwesige bamulonde akwatire ekibiina kya NRM bendera mu kalulu akabindabinda. Ono akalulu akanyonyereza ku boda nga n'awamu alabiddwako ng'atambula nju ku nju okusobola okuyega abawagizi be. Wabula abadde yakatuuka mu muluka gw'entente ne ziyita minisita omubeezi ow'ebyenfuna Hanifa Kawooya n'amulagira alekere awo okuba kakuyege we ng'agamba nti wano yabadde alina okubaawo. Kateregga amutegeezezza nga bw'ali mu muluka guno mu mateeka okusinziira ku byabadde bisaliddwawo ng'ab'ekibiina. Hanifa Kawooya agezezzaako okwogera abawagizi ne bamuŋŋoola nga bamusindikiriza ave mu kifo kino. Bano babadde bakyali mu nkaayana ne zireeta emmotoka eriko ebipande bya Hanifa Kawooya, ekintu ekitabudde abawagizi okukakana nga beekubye. Bano poliisi yeebakakanyizza oluvannyuma Kawooya yeeyongeddeyo. Wabula Kateregga abadde atuuka ku kyalo mukya era abawagizi ba Hanifa Kawooya ne bamulumbayo. Eno baze n'emmotoka eriko ebipande kw'ossa n'ebidongo ebireekaana ekijja abawagizi ba Kateregga mu mbeera era okukakkana nga bayombye. Wano poliisi obwedde ekola kimu kya kutaasa abantu bano okulaba ng'embeera tesajjuka. Wano Othman Kateregga avumiridde ekya minisita omubeezi okubataataaganya buli we baba bakubye enkuŋŋaana zaabwe. Omukyala ng'oyo eno pressure kano omanyi bakati akatengo kati akatengo omukadde kamukwata kati akatengo kamukwata asobola okujja n'akola ebitaliiyo maki makulu naye tolindabako nga ngenze mu kampeni ze nga bwakoze eki. Kinajjukirwa nti akulira ebyokulonda mu NRM yasaba bannakibiina bano buli omu okuba kakuyege we ng'ali yekka ate mu bifo ebyesuddeko akabanga kitaase okulwanagana.